on ITV. Tubaniriza mu programu yaffe eno ono ye mukyala era olwaleero ndi musanyufu nnyo mu programu yaffe eno tufunyeemu omukyala atwegaseeko era agenda kubeera munaffe, agenda kutuwaayo ku bugambo obuzzaamu amaanyi, obunyuunyuutuvu, obunyuma okuwulira. Era olwaleero saadyangadde musube programu eno kubanga leero kisuufu. Kano kampe akadde omugenyi waffe atukyaliddeko olwaleero ababuuzeeko ababulye n'amannya ne gy'aviiridde n'obubaka bwamwe bwabaleetedde. Balamusizza nnyo nga saa zino omukyala abaweereza eddoboozi bamuyita Madamu Nambuya Shamimu nga nzaalibwa sayizeeyo Kisimba najja gye nviira bannange. Nja kutunuulira okwambala kuba leero twakyazizza, leero tufunye omukisa ne tukyaza ku mugenyi nga Hajati kati agenda tubuulira abaana abawala ab'obusiraamu bo bandyambadde batya ne bamaama abasiraamu bamaama abali abasiraamu bandyambadde batya. Madamu Oliver ogenze n'ombuulira nti njogere ku nsonga y'okwambala, naye okwambala kuno tetujja kukulembeza basiraamu bokka. Okwambala kulina okuba eri abantu bonna nga tetukoze eki nga tetwawudde nti oba basiraamu oba si basiraamu. Kubanga njagala mbabuulire ku embeera kati weetuuse abaana abawala okusookera ddala nga twagambye tutwogera ku programu y'abakyala. Abakyala olwaledi n'omwana omuwala abasigala mukyala kubanga ebiseera byonna ebijja ajja kusigala era afuuka eki afuuka omukyala. Kale n'olwekyo ku nsonga y'okwambala abaana abawala mwegunjiridde nnyo bannange okwambala mpulira simanyi waliyo zi high west, simanyi waliyo obucupa, simanyi waliyo obunene obulaga hipsi. Bannange ebyo byonna njagala mbabulire tebiyamba. Eno ensi kati we yatuuka abaana abawala njagala mbabulire nti oba terespectinze tewadde respect n'omusajja agenda okuyimiriza ku kkubo akugambayo ekigambo kyonna aba tajja kukola ki, aba tajja kuwa respect. Kale n'olwekyo abaana abawala mba njagala mweyise mu mbeera eri eyeewesa ekitiibwa. Yambala olugoye lwo luwanvu otutuuka ku magulu, weesibeeko bulungi olage ng'omuntu obuvunaanyizibwa bwakola ki wabeera. N'omuntu yenna aba agenda okuyitako aba ajja kukola ki, aba ajja kuwa ekitiibwa. Kale n'olwekyo abaana abawala tugenda ne tukola ki, ne tuteekamu amalala, tugayita malala kubanga ogenda neteekamu amalala ti gwe olina kwambala mpaleyo otambule bakulabe, naye era byonna byotambula nti bakulabe biba tebigenda kukola ki, biba tebigenda kuyamba. Kale n'olwekyo muba mwetaaga okuba nga mwewa ekitiibwa nga mwambala ku ngoye empanvu n'osanga omuntu kati waliwo embeera Madamu Olivia osanze omuntu ageze kuziika ayambadde akapale yenna ate yesibye leesu eno weegwa banaye wakulamira abantu eno wooswala mu bantu bannange tweddeko akutama kati sebanaye ndaba ebintu ng'olinya takisi ogendako oba lugazi oba ogendako mukono olaba oli akutama ayagala okuva mu takisi ate asika empale kati ebyo biba byaki oyambadde akateteeyi ate otambula okasika wansi wabadde ovulwa mu nnyumba tewakalabye nti oba kampi. Bannange waliwo ebintu bimu bye tukola naye tumaze kweraba banayobera mu ndabiramu ne weeraba nti banayogera nyambadde luki lumpi, naye nosanga omuntu afulumye mu nnyumba agenda linnya takisi eno wasika olugoye. Nze mba simutegeera Madamu Olivia oyo olowooza aba abalakaki aba tageze kwetundira mu takisi. Naye ate munaye njagala nkubulire buli abeera atudde mu takisi aba n'ebizibu bye aba n'ebirowoozo byo. Kale bannange batagenda kutunuulira gwe wekka, aba alowooza gy'alaga, aba alowooza bizinesi ze, aba alowooza n'ebintu bye biki ebirala ebyobuvunaanyizibwa. Kale n'olwekyo naye tuli ku nsonga y'okwambala. Abaana abawala njagala musigale nga mwekuuma mwambale engoye zemulaba nti zikuweesa ki, zikuweesa ekitiibwa. Ate n'ekirala buli wayambala olugoye oluwanvu luweesa ne bazadde b'ekitiibwa baba balaba nti omwana gy'avudde wa waliyo ki, waliyo empisa. Kale n'olwekyo lye eddoboozi lyange erigenda eri abaana abawala ku nsonga y'okwambala. Abaana ab'obuwala nsuubira muwulidde noyambala obugoye nogenda nabo nabyogerako dda, noyambala akagoye noyambala mini ogenda ku church, noyambala mini ogenda kuziika. Naye nno oluusi ennaku zo bayiga balinayo obuleesu ate butangaala, yayambadde legingi ate asinasibako akaleesu nga katangaala kyokka agenze kuziika. Oba bannaye baba bategeeza ki?
bannaye mwandibadde nga munoonya engoye entuufu ze mulina okwambala mu bifo ebituufu. Tetugaanyi ne legging beera nazo kubanga ne legging waliwo we zigenda ate waliwo we zitagenda. Legging bw'oyambala legging ogenda mu ndongo, bw'oyambala legging ogenda ku beach, ekyo tekiriimu sitaani era tekirina buzibu. Naye okwambala legging n'ogenda okuzika, n'oyambala legging n'ogenda mu kyaki, ate ekyo ndabanga abeera yeesulise munnange. Abaana abawala abadde bakikola munnansonyiwa okubagambako, naye kyekyo ekituufu kye tulina okwogerako. N'abakyala nga tubadde ku programu y'abakyala mbasaba mbeere bagumiikiriza mu buli mbeera yonna. Teri mbeera ya lubeerera, mbeera zonna zimala nezikola ki nezituuka. Era mbadde mbasaba mbeere mu covid ono mbeere nga mubuulira abaana ddala abaana ab'obuwala, mubabuulire embeera, mubalage eki ekyokola ekituufu, mubakubirize n'okusoma ku bitabo. Embeera ejja kutereera ssaawa yonna. Mukama abankuumire, mwebale kumpuliriza. Amina nnyabo, tweyanziza nnyo akaseera kano k'obadde wamukotuwadde, era nsuubira abawuliriza baffe abakyala bonna gye bali balina ekyokuyiga kye bafunyeemu. Abakyala bonna abadde ateekateeka okunoba mu kaseera kano kuba omwami takyateekawo kameeza. Mwenna bambi tomunyiigira ate tomuddukako kubayiza akameeza azijjewa. Akyali mu lockdown, naawe oli mu lockdown. Kakati mu kaseera kano kambasiibuliraawo sigadde ndi Madam Designer tusinkane olunaku olw'enkya mu programu y'emu eno, ono ye mukyala. This is ITV Uganda.